kwo okuggyawo si kuzzaawo. Kitaawo bw'afa tozzaawo mulala, naye awava munno tewadda munno, awava okugulu waddawo muggo, ate awava enju wadda ssabo. Njagala okubategeeza nti sigenda kuggyawo buggya kitayiro ow'obusa azalidde ku luggya, wadde ng'ebyenkiringi tebidda era tebyala. Gy'olunze embuzi enkiringi tezidda era ebyembulano tebyala. Omuwuulu bw'afuna enkoko ate omunnyo gumubula. Ndowooza otegedde ebyensi eno, naye oli wa mukisa, kkiriza nti nno osaliddwako ensiriba okuba nti osanze mu Nabusiro. Weewaawo sikuleetedde kya kirumbe, naye mpise oboolyawo nange n'ekiguniya naagawula ku nkuguluuta nze mu Nabusiro. Ekigambo okukkalira tukikozesa, naye olw'okuba nayagala nnyo ebigambo ebimu bazzukulu bannange bategeere eddala gye biva, ensibuko yaabyo bye tukozesa ensangi zino. Oyinza okufuna omugenyi n'omuwa omukeeka n'omugamba nti kkalira awo, kkalira, omugenyi akkalidde, mukkalire. Naye ensibuko y'ekigambo ekyo kyavaawa? Kyava ku ntamu na masiga. Entamu bw'etereera ku masiga tugamba nti ekkalidde. Ekigambo kino edda kyakozesebwanga ku ntamu kwokka. Entamu yekkalira ku masiga. Okukkalira kikolwa kya ntamu kutereera bulungi ku masiga, okukkalira. Kati gye kyava kikozesebwa wonna wonna wonna, naye nga ensibuko yaakyo gye njagadde otegeere olwaleero. Kale nno oli wa mukisa okubeera nti kino nakyo ate kituuse bulungi. Kale sijja kufaananako omusajja ow'ekiraaza ate abuuka n'endalagge. Kiba kitegeeza aba afuuse nnawalubwa, gw'ate munnange ye ow'ekiraaza ate era yabuuka n'endalagge. Kambagaliza ekiseera ekirungi mu kano akatambi nkakutudde kubanga akadde ko sirima nako kambugu. Nze mu Nabusiro, awangaale Ssemunywa.